olunaku olwankya olunaku olw'enkya lwe lunaku mulindwa bulijjo lwe tulinda olwa B2C ku Freedom City. Tugenda kubeera eyo tusanyuke munnange olinda ky'oggula tiketi nga zaafuluma dda njagala ogende ku paka last Makindye weefunire tiketi ekuyingiza mu B2C the soldier. Njagala ogende ku Freedom City gyeziri obuuza njagala tiketi za B2C. Njagala ogende ku Triple M Ezana ofune tiketi ate era mukwano ne ku Jumia platform zonna tiketi kweziri. B2C the soldier omanya bingi ngo ofuna tiketi ngo ogenda onyumirwa ng'omanya nti ngenda tuula mu VIP oba ewalala wonna. Kati nno naffe twagala tukuwe ku tiketi ogenda kukola otya? Ogenda kutuweereza ekivulu kino kiri luddawa? Kiriyo basasula ssente mmeka? Kiri luddawa? Kiriyo ddi? Basasula ssente mmeka? Tugenda kuwa abantu 5 abasooka okuweereza message ng'onnyonnyola ebintu ebyo mu butuufu bwabyo. Ogenda kuweereza ku simu ki? Oweereza ku noti 772 48 15 93 noti 772 48 15 93 ng'owangula kanjira nyumirwa akayimba president w'olugambo ajja tugenda kutosaako olugambo mu maaso awo. Tekka mundaawo singa nali mmanyi okuzina simanyi lwaki tebantraininga. Tekka mundaawo sanyiza okulaba obuliddewa pozi taata n'omwana naye nga tubajjukiza nti ennaku z'omwezi yenja omwoleso ogwa Ssaabasajja gwe yakkiriza gaggadde mu Lubiri Emmengo. Mwenna buli musuubuzi omanyi omwoleso guli nti sikusanyuka busanyusi nti kubanga Frigo Band gyeri naye ate ojja kubeera nga olaba nti ekino bakikola bizinensi 3,000 ku 15,000 ng'oli muntu mukulu naye gobayo okulambula byonna mu mmotoka nkadde biki ebyobusuubuzi kino bakikola batya iki gattako bizinensi y'okwegamba okutegeera okwo ne Ssaabasajja nga ajja kubaayo 3,000 wa mwana omutono 5,000 abaana bali mu luwummula kyekirungi. Kale olugambo tutandise tutya? Tulina bingi nno wano. Palaso yavuddemu n'ayogera ku mukulu we atakimanyi Wizo ye mukulu wa Palaso. Yagala mukulu wange oyo n'afuna byayogera ku bigambibwa nti Wizo yakuba mu naye nze namwagadde. Kaakati ate mpozi tusooke ku mbeera egyo asaba obuyambi bange tulage ku mbeera egyo oyo kubanga nagambye bannaye kaŋŋende mu edda omanyi ebifaananyi kubanga nayashika kamera yashika nga tezinajja digito kati sooka oyimirizeemu awo tojjaawo yono ng'alina katono wali owawo oyo embeera egyo gwe twasabidde ssente eggulo mu myaka gye giri egy'obuvubuka awo kyali kiggunda kya Radio Simba gye yali akola jjukira nagenze ebifaananyi bye nabikubisa kayashika kati ne mbinoonya hard copy zange nga bingi ne ntandika okugyamu ayezanyanga n'endiga gye nabagambye emyaka egyo olwo yabukanga naye bubuusi oba sanyumvaako munasaba emyaka egyo annange omwaka ogwo gwali gwa 2029 gy'emyaka oba 14 kati oba 13 bwe gito naawe gattagattamu ali ku mpewo abaana n'obuzibu butagatta naye nga tambuzaamu abantu abamu nga batya omukulu oyo okutambula n'ekisolo bwekityo abalala nga babeera mu ssanyu awo era nga yeesibanga ekyo ekintu okiraba ekyoya najja oyo yali kusaasira wakati ali mu kinyufu ayiri namatuva asemba ku ddyo baali nabo balize kuyimba nga batidde baga maama sembera eri yabasanga beekolako meekaapu waabwe nga bw'obalaba ali mu meekaapu waabwe baali bakyali batini bwe batyo nga bw'obalaba pawudo wa white sibe bamuyita olwo luyimba twakutegedde oyo Grace Kamatte ne Misa Semakula nga bayimba mu budde obwo oluyimba olwo lutegeera oyo Diamond Oscar kyali munnange ebintu bizibu oli omugenzi Wizo oli Good Life Crew nga bojjukira oli Washington mu budde obwo abantu bakyusa era bifaananyi by'emiresi olabe that was the time Irene Nambiru 29 era gundi yandetedde bbala nababebe kulu wakati Isaac Mulindwa ku ddyo mbereji yabirese no Sylvia Namugenyi ku kkono buli muntu ng'afaana bibye uba yalaga
oyo no soko de kufina mugero ali manju yekola make up olwo nga yafunye Kenneth Muyisa twamira mu kivulu ngesanyu limulubi nga tamanyi nti Cindy anamo mulyako over nebyo byogede oyo anti kyali kya Simba Ndawusi ne mukyala we nambemu ndabazali bwe yali afaanana yoyo nga naye akyali upcoming singa naye mwana yali mulungi kuva dda ye naye nga katono kali awo nga kati obirabye esente gozanya ke kazali kati ali wali eninsenure kalayo kali kati ngachayimba nayigaga ono musajja mamuli katumba ngachayimba nayigaga ngachayina amanyi bambi oyo Sseguya engera Sseguya naye ne Bobby Wine kukono ne wakati wali Jeno Megaddi oyo nnono kyo muhanji Aisha dabo yalinga katono nenga kayekuba tatu yali muyinjo daba we yagikuba tatu ku mugongo wano ku kiwato ajina ne wano ku lubuto tatu era nazikebera olingiza kulaba bino talina kulaba no tata wange naziriza na ebintu by'amawulire bintu bizibu abo tubaleka ba Nigeria abo ono si Farido weno Farida olunga yakagenda Nigeria mu ebyo ebintu byolabatikizamu kati yatulaga n'omu Nigeria omusajja abo be yatandika nabo basajja nakuba sibajjukira amanya gaabwe ebintu byadda kati ye yewangulirayo mu Nigeria kati naye tubireeserwa kubana badde nfeffetta mu bifaananyi ebyedda nga ndaba mbereeju yazannyanga n'endiga ye kati ogirabye yoyo mbereeju mwongere okumuwa obuyambi tugenze wa Palaso tutuuke wa Palaso ojjukira ebyajjedda nti Sandra Teta mukyala wa Wizo nti Wizo yamukuba bwe bagamba salaba n'omukazi n'avaayo ku social media ng'akkiriza gye byaggwera n'agamba mbuneddani kakati awo ne bijja Daniela n'abagamba nti yazze n'alumba mama waabwe nti nno yatafaayo kubuulirira ki baana Sandra n'agamba bannaye nga ne Daniela yamutuuka ate mukazi omukazi olina kuvaayo kulwanirira mukazi munno ono asemba ku kkono y'omukozi ye Teta Sandra mukyala wa Wizo ku kkono ku ddyo ng'amaze okukubwa oba bamukuba batya teri amanyi kubanga conflicting results tomanyi oba Wizo yamukuba basi yamukuba but byebyo bwe bityo obadde otugamba nti anti mbalinga omukyala Daniela yalina okuvaayo kubanga omanyi buli omukazi w'obikkirira embeera eri ku mukazi munno oba olimba kati maama yali avaayo yabigaane yanyumirwa ebigenda mu maaso ng'omuzadde akole ki agambe ku mwana kino kibi olina okuwaayo omwana wo direct oba amubuulirire ebbali Sseguya nkubuulire lwaki abakazi ku nsi kuno bakyakaaba nnyo ekibatuukako yeerabira nti nno naye mukazi natandika okugamba oli mwana wange bw'ona okivumirira ng'okigamba omwami wo nti omwana wo tokuba mukazi n'omwana ajja kutya kati ono ogamba otya Sandra eyagambye Daniela nvaako nze teri yali ankoonyeeko oyo alina kizibu naye kubanga towanaddamu omukuba ng'ajja ate akaaba labira wininwaji fire baby oyo nno naye yategese oguvu naye yagambye nti nze abaga ndi malaaya abagamba nti mubireke biba byange someone is living her life. Yes. Abantu abamu bako. Kakati era njukira waliwo abantu omukyalo omu bw'aba akulemye. Waliwo abantu abalina abakyala nga basatu nga Kamoga. Nga bo olaba in peace. Nze Haji Zanne mukyala wa Kamoga oyo nno alina tebakola mu ttaka yalina business ate endala nakyewuunyisa. Yenze lwakuba Sseguya nzira awo ne ŋŋamba oluusi oba bino biba bya kamera munda mu bo. Munda mu bo ddala kiboke. Kale kakati nno luba tukujjukiza enkya omwoleso gaggadde mu lubiri olw'Ssaabasajja Emmengo 15 ne 13 abaana bato ate nga tweba ennyonyi osasula olinnya ng'ovugibwamu Kampala n'omulaba wenda n'olengera ne we bwayise maama ewaffe wali Kaleerwe kakati ekyo nakyo nilwebaza nnyo ne VIP water atuteekamu ssente kati ate katukulekere Palaso ng'alaga nti muganda wange Wizo kyewakoze kabinnyonnyola ffe tuleke byogera katono nnyo twebaze aba VIP twebaza ab'engano ya Pembe twebaza abateekamu ensimbi mu programu y'ekyenkya yonna okuva gyetandikira Airtel Sams na buli yenna ng'otuteekamu ensimbi mukwano tweyanziza nnyo tweyanzige olunaku olw'enkya tukulekedde Palaso Palaso essaawa eno tulaba muganda wo abantu bamutaddeko nnyo olukongoolo wa ku social media kuki bagamba akuba abakazi ddala abantu abalina amaanyi abanguwa bangu okupiiningibwa kubanga buli mwamu amwogerako so nze kyenyinza okugamba nze
I stand with Sandra. Nyimirira wamu ne Sandra. Nze sikiririza mu basajja bakuba bakazi baabwe. Sikikiririzaamu era kikolwa kibi nnyo sikiwagira. Naye olw'okuba nti kyakive nnyo ffenna tukimanyi ekyo tekyetaaga tuyigiriza kati nganze tekyetaaga kunjigiriza nkimanyi nti ekyo ekikolwa kyakive nnyo omusajja okola ki okuba omukazi. Naye ekikolwa kyekive ekyo tukyegenderezenga nnyo nga tukipiininga ku muntu amangu kubanga ffenna tukimanyi kyakive. Okitegeera oyinza okukipiininga ku muntu n'oyonoona erinnya lye. Beera ne evidence, beera n'obukakafu kubanga nze ndabye ku mbeera eyo nze bankubire South Africa Katonda onfe. Naye abantu ne bagamba yali stand. Kitegeera ekigambo kigenda okuva wali okutuuka wano ng'efuuse stand. Era ne nnumwa ne ŋŋaamwana mbadde nfiiridde obulamu bwange naye babizanyiramu. Nze nayogera ne Sandra nze kyemmanyi nali siriiwo mbadde mutuwa. Ne nawulira nti Sandra yafuna obuzibu ekiro n'emmotoka. Nze nali nzijukira oba accident oba baamukuba oba ki. Nze bwe njogera ne Sandra ŋŋamba yalumbibwa n'akubibwa. Kyekyo kyakola ki? Kyaŋŋamba. Nze ate aliyo, nze ate amulabako. Nnumiriza biki kati nzije nkugamba ekyo.